Mukulu seregende lw'emmotoka ezibadde zitambuza abakungu okugenda ku Speak Resort e Munyonyo okwetaba mu lukuŋŋaana lwa Naamu olutandise olwaleero. Embeera ebadde ya bunkenke naddala ku nguudo ezisinga abakungu gye babadde balina okuyita, era awamu wabaddewo n'akalippagano k'ebidduka. Waliwo ezimu ku nguudo eziggaddwa kisobozesa abakungu okuyitawo nga tebatataganyiziddwa ba bidduka birala, era ku nguudo zino abasirikale b'oku nguudo babadde bakola butaweera okulungamya ebidduka. Oluguudo oluva e Kansanga okudda e Gaba ebidduka bibadde bitono ddala, era buli abadde avugira ku luguudo luno abadde yeetaaya bulungi okuggyako okuviira abakulu we babadde bayitawo. Oluguudo oluva e Gaba okudda e Munyonyo baluggaddewo mita 300 okuva mu kifo abadde olukuŋŋaana luno. Tewali mmotoka ya muntu wa bulijjo ebadde ekkirizibwa kusukka 7 gino okuggyako okulagirwa okukozesa amakubo amalala. Buli muntu abadde alina kye yeetaaga okuva ewabadde 7 abadde atambuzaawo bigere. Ku luguudo luno kyenkana buli ddakiika ebadde eyitawo wabaddewo mmotoka z'abakungu aboolekera e Munyonyo nga zibadde zikulemberwa mu pikipiki ya poliisi eggula ekkubo. Olwo ne kuddako oluseregende lw'emmotoka z'omukungu, era ng'obungi bw'emmotoka zino bubadde bwesigamizibwa nnyo ku kitiibwa kye. Ku makubo abakungu gye bayita, siteegi za booda zagobeddwa ku luguudo ne ziteekebwa mita nga 10 okuva ku kkubo, kyokka abagoba baazo basigadde mu kukkuluma. Wabeerewo enteekateeka ennungi ku bantu bamufuna mpola singa tuba tukyazizza emikolo egy'amaanyi ng'egyo. Tetubatawaanya nti nno lwakuba nti tubatawaanya lwa conference, tubatawaanya lwakuba tunoonya kyakulya. Olwaki omugenyi lwanakyali ewuwo ate abaana wadde olina abalema babeera babo, lwaki obagamba waye temulabika mu bagenyi? Wadde nga bano babadde beemulugunya, waliwo munnaabwe abadde yeewaana nti kasita afunye ku mukisa ogulaba ku mmotoka ez'ebbeeyi abakungu mwe batambulira ezavudde mu mawanga ag'enjawulo. Mu kubeerero tukyenyumirizaamu naye nga bannaffe abalala bakosebwa. Amayumba bagamenya, emidaala bagijjawo, emirimu giyimiridde, bakasitoma tebalabikako, naye nga gyegirala gyokulaba abakungu kyo tuboose buliro. Ku nkulungo y'e Munyonyo wabadde wajjayo bulungi ekifaananyi ky'olukuŋŋaana lwa Naamu olw'engeri gye waawundiddwamu kw'otadde n'enguudo ezibadde tezikkirizibwamu nti yenna kusala okuggyako okulekera abakungu enguudo ezo ne beegazaanya. Abalina bizinesi bakedde kuziggulawo kyokka basibye batudde nga bagamba nti ab'ebyokwerinda abaayiriddwa mu bungi batisiza bakasitoma baabwe okubagulako. Tebakyatukkiriza kuyita ku express, ekyo kyekisooka. Kati twazze mu ngatto, booda baatuzize no mu bifuufu teri basaabaze. Kubanga Naamu nze ndimanyi nga linnya lya muntu, Namubiru, Namuwaya, Namusoka, kati ebisigadde sibitegeera ge mazima. N'emirimu gitiika kati nga baboodabooda abaatya okutwala ewantu nga tula abasirikale abangi baagala kubakwata olumu ne wayimirira bamugaana okuyimirira. Okunyuka ng'obudde bukyaleko wala okutataaganyizibwa ab'ebyokwerinda kimu ku bye baategedde dda. Neera tujja kunyuka nga bukyali tekisinga bulijjo. Batugeza ssaawa 3 emirimu egyo ne gibe nga giggaddwa ssaawa 3. Olwa security bw'obanga baggalawo ssaawa nga 11, 12 kisoke, naye bagamba nti byakuggalawo misana, ekyo tugenda kukkiriziganya nakyo. Omwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Enanga asabye abantu abakolera mu bitundu ewali enkuŋŋaana okugoberera buli kiragiro ky'ab'ebyokwerinda. Nabo newankubadde nti obukuumi we buli bumala, balina okulaba engeri gye bakeera n'okutegeka entambula yaabwe naddala abo abatasobola kukolera waka. Ronald Kitanda, BBS Terefayina, Gambuuze. Mawulire Gambuuze g'okyalaba okyali ku BBS